We people who are remaining, it doesn't make us all to cry. We do not have to speak what is. It is worthy for us to gather ourselves and to encourage ourselves. I was requesting for you to allow somebody grab your hands to Jesus. Pastor and general and minister or ministers, as long as we still live, I believe the battles of pastors, the time will come and there will be no more. The church of God is going to be united in this country. So I want to bagenda bagamba nti gayaganye covid taliyo nebamusibisa mu kkomera kati ate bakomyewo bajja wange nkuba kiwuka sinjagala nnyo omuntu eyeerandiza yekka yiga bw'omutunuulira abadde yeerandiza yekka naye bannayuganda nga bebafaanana tv bagirwanyisiriza buli kintu kyonna bakirwanyisiriza olaba mpulidde ne baga nti eriyo n'omusumba mulamba nti ate nga munna afudde oyinza okuyigiriza ate ku muntu afudde kitegeeza nti abantu bawo obwongo bwabwe butono yega abadde musajja nga ali innovative bwakwata kwaya bwakola band eyitamu